Kino kye kimu ku ttundutundu ly'ekibuga Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya ekiri ku bugazi bwa square kilomita 2. Eno ebyobusuubuzi gwe mulimu bangi ku batuuze gwe basinga okwenyigiramu wadde nga nagwo gutandise okugwa olw'enkyukakyuka ezaakolebwa gavumenti ng'okukoma okuvuba mu nnyanja. Kasita bagoba abantu baffe mu nnyanja nti tebasobola kuvuba ate nga mwe bajjanga ssente ezisomesa abaana, mwe bajjanga ssente ezizimba amayumba, mwe bajjanga ssente ezibabeezaawo, obwavu ne buyingirayo ku nnyanja. Loole ezitaka wansi wa 10 ze zaasimbanga mu katale kana ka produce akasangibwa waneeno mu ttawuni y'e Busia. Wabula mu myaka nga 10 egiyise embeera yakyukamu. Loole zino we zaatandikanga ogendanga ku nnimiro okusuubulayo ebirime okwalinganga greens n'emmere ey'empeke. Olwo nno ne kireetera abasuubuzi b'e Uganda okufiirizibwa bya nsusso. Abanaakanya abagayiga bano bimala kumpi wiiki namba byakola ki byayirayo nga tebali kufuna wano ki bagayiga kyokka mwalowooza muti mufunye emirimu nga timukoze ki timufunye emirimu giri kufa saadi nayo byabeeranga eire saadi nebyo nabyo bikoze ki bigemye gano wona bungi twakyalina mirimu lwa nsonga ffenna twali twesigamye okatale naye akatale katuuka ne kafwa n'abaana abasinga obungi ababakabira tebasoma olw'ensonga bonna baali beesigamye okatale naye kati akatale bwe kafwa twasigala nga bamulekwa. So tubadde tusaba enembeera nebeere ng'ekyukibwamuko okukyusa ebyokusasula emisolo n'okukebera ebyamaguzi ebiyingira Uganda ne bizibwa mu kibuga Kampala. Abeeno nakyo kyabalekanga enkulaakulana bagikonga lulusu. Kasita batta customs emirimu egyakolebwanga wano ne bagitwala Kampala, awo boda ne bagitta. Naye abapolitician tebasobola kubuulira pulezidenti ekyo. Omutindo gw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ogw'ekibogwe nagwo muziziko munene nga n'abamu bettanira Kenya okusomesa abaana n'okwejjanjaba. Eno ewaffe amasomero gyegali naye abasomesa banafu abasomesa tebagunjula abaana bulungi. Kati twalaba nti omwana asomedde eri e Kenya asinga asomedde wano ewaffe e Busia Uganda. President Museveni yasuubiza okudda e Busia asomesa abaayo ku kwekulaakulanya wadde nga bano bagamba nti anaaba amala bya mbulago kuba buli kyandiwaniridde ebigambo bye kizza kifa. Rise up and take advantage of the government programs of PDM, Emyoga, Grow etc to join the money economy. Omuntu ali ku boda ali mu poloti ya 5 ku 10 omuwadde sente eza PDM agenda alimireko ki talina kyayinza kulimirako. Fe wano tetuyina ttaka, abantu abalina ettaka batono nnyo, abasinga 80% tebalina ttaka, bali mu bupoloti. Kati abantu bano oba olina okubalekerawo embeera muwaatwa bwe basobola okusaba ebiyingiramu. Bano balowooza nti n'abakulembeze baabwe beesuliddeyo gwa naggamba ku bibaluma. Kino ebimu bunafu bw'abakulembeze baffe tebakozesa mukisa gwe balina. Kubanze neegomba bwe mpita mu kibuga nga Lugazi ekiro, ekibuga kyaka kyonna ekiro. Olabira ddala nti ekibuga kirimu ettaala, buli street gy'olaba eyaka. Naye ffe tulina ekibuga amakubo bakatandika tukolera amakubo abawusimid ge bakozeeko abawusimid galiko ettaala zaaka naye agasinga tekuli ttaala. Bagobe bannakenya abagenda mu Uganda okusuubula mu byalo bana abagoba tunaabeera bulungi naate abagobye tugenda kubonaabona mpaka. Gavumenti erina okulowooza kuteekawo flyover okuviira ddala e Kenya eri paka e Busitema ku checkpoint. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV.